عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي عليه وسلامه عليه دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب يا رب يا رب العالمين اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allahu azza wa jalla era nga tukyamutendereza. Tumutendereza kubanga yensonga lwaki yatutonda. Tumwebaza yatusuubiza okuba nti bwe tunamwebaza ajja tutwongera. Tumwebaza Allahu azza wa jalla olw'obulamu bwatuwadde. Sinza kujja wano nga nebaza Allah azza wa jalla olwa ssente zatuwadde, kuba simanyi nti oba ofunye oba tokoze ki, naye nkimanyi nti oba kuwadde obulamu byonna bisoboka, si bwe kiri? Tumwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwatuwadde nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allahu azza wa jalla batadde mu mbeera y'akanyigo Allah abeere nga abatirawo obufulumiro ya Rabbu. Abali mu mbeera ennungi tumusaba Allahu azza wa jalla abeere nga azibakuumira, atuwe okumumanya n'okumutegeera n'okumwawula n'okumusinzanga entakira. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Bina Allah azza wa jalla yenna nnyini byo ate era abirinako obusobozi. Fomula yaffe egamba etya? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Buli kyonna ky'owulira nti kikulemye teekawo wansi ekigambo ekinene nnyo nti inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu azza wa jalla ku buli kintu kyonna akirinako obusobozi. Ebikyaganya okujja mu ngalo zo ng'owulira obyagala, Allahu azza wa jalla tebimulemye, wabula tannayagala bijje mu ki? Mu ngalo zo. Asiyama tuli ffenna, tannayagala bikole ki? Bwe bibanga bifumbwa tannayagala obikwatemu, byandibanga byokya nnyo nga bijja kwokya engalo. Kale kabikuumire bigira biwola, abikuwe mu tayimu yaki? Mutera okulaba abamaama ewaka eyo balina abaana abato nga bakaaba, naye ng'akaabira emmere ey'obummonde eyokya ennyo. Mutera balaba ng'omwana akaaba nnyo nga yeesika akwate mu mmere yalye kubanga enjala emuluma, naye nga ate maama akanyamwongerayo bw'akwata mu mmere bw'agiwoza asobole ogira ekoze ki? Naawe Allah azza wa jalla asobola okuteeka mu mbeera bwe zityo, ng'olina by'oyagala bingi, oyagala bituukirire, naye ng'akiraba nti obifuna mu tayimu eyo bigenda kukosa. Akola atya? Wangi kakongere wala nabyo, ogira ogumirikiza bimala okukola ki? Agenda obbikuwa ng'osaanidde obbifuna mu kaseera kennyini akaki kale temuggwamu maanyi. Abali mu mbeera nga si nnungi, oba bwavu oba bulwadde, wallahi n'obulwadde Allah ayinza okukumira mu bulwadde ng'akutaasa. Ng'oli omuddu agamba nti mulinzi addemu atambula ndabe, kati Allah akolere ki? Kakuteeke wansi olwalemuko, omuddu agira akyakola ki? Kakkana obuki? Waliyo abaddu Allah nga kimanyi nti bamuwa ssente agwa ddalu, wallahi ssente zisuula abantu ki? Kangira mukuumira ku ky'emisaala n'ekyeggulu, ateere omutwe, bwe naazimuwa mu ssaawa zino ajja gwaki? Ssente zisuula abantu ki? Eddalu. Kati Allah azza wa jalla byonna byakola, huwa ala kulli shay'in qadir, abikola li hikimatin baligha. Mweyo embeera gy'olimu nange gye ndimu tugirimu lwaki? Li hikimatin baligha la ya'lamuha illa Allah. Teri agimanyi okujjako ani? Okujjako Allah azza wa jalla. Gwokola otya? Gwenywera bunywezi mu mbeera gy'okola ki? Gy'olimu. Kubanga yaani? Ansa? Kubanga yaani? Asiraamu mukitidde naye nga kye kituufu kinjagala okubagamba. Embeera gy'olimu embi yaani? Yaani? Ewa Allah tewaddayo kibi. Embeera gy'olimu embi yaani? Yiyo. Wakyo kikasukirwa omulala. Iki? Yiyo si ya mulala. Ani gweoyagala agibeeremu? Muzaddewo? Mwanawo? Mukwano gwo? Abagamba nti mukwano gwo ate sakibeeramu. Lwaki? Ate nga mukwano gwo embeera gy'olimu yonna nga nkalubuye yiyo si ya muki? Ani akoledde enteekateeka ogibeeremu? Allahu azza wa jalla. Ndoza aya muzimanyi bulungi ezo, ntandise nazo okulaba nti tutandika okwebudaabuda mpola. Wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairun lakum wa asa
an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ay la ta'lamuna shay'a, makulu Allah yamanyi naye ffe nze nammwe abalungi, nze misikini nammwe abalungi. La ta'lamun, tewalina kimu kyomanyi kubikwatako, just oli awo oli aido mu lizikiyo. Omanyi lizikiyo gyeri? Oli aido mu lunaku lw'onaafiiramu, olumanyi? Oli aido mu byogenda okufuna byonna byonna, wadde olina edduuka naye tumanyi zonaafuna nkya. Ani abimanyi? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Amakulu Allah yamanyi lwaki tuli bwe tutyo. Tugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ekyoboganye kyogera, nze nsaba Allah azza wa jalla asooka okusasira n'emirembe eri ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abalungi abakkiriza ab'ebitiibwa, tugenda ku musomo gwaffe ogwokubiri, paati ey'okubiri. Tukyayogera ku min fadli silati rahmi, obulungi obuli mu kuyunga oluki? Oluganda. Ego twalabye pointi emu abatabaddewo munnakifulemba mutujikize. Abatabaddewo twatuuse wano ng'obudde buyiseeseemu ku katini nga mudduse mugenze ku bwangu. Nakitegedde jjo nti abatabeta kubeera mu ddarasa tebatya kusala naisha mu jama. Temugaa nti kubanga abaddu badduse ne bagenda nga sinatuuka, bamaliza tebakomye okusala ani ishai. Kitegeeza nti eddalusi eyinza okuba nga eyamba oluusi abaddu okusala ku isha muki? Mu jama. So Allah kituwe mubaraka ya Rabbu, atuwa obulungi obuli mu kaseera kano. Twayogedde eggulo mu ntandikwa y'ekiyitibwa Oluganda, twafunye taarifu oba definition oba okunnyonnyola kw'ekigambo Oluganda nga tuli mu kitabo ekiyitibwa Fathul Bari. Mwe twajja taarifu kyani ekyo ekya imamu waffe ayitibwa Ibn awo sigenda kuddamu kibabuuza mu nsonyiwe. Twabadde mu kitabo ekya imamu waffe ayitibwa Ibn Hajar. Imamu Ibn Hajar rahimahullah nga atunnyonnyola ku lwaki oba ekiyitibwa Oluganda kyeki. Saagala kuddayo nnyo mabega kuba twabaddewo tukimala, naye saakimaze nammwe abatabaddewo kati kanziremu katini. Yatugambye nti ekiyitibwa Oluganda ye muntu, kiyitibwa ku buli muntu yenna alinawo akakwati wakati we ne muntu munne, alinawo olulyo, alinawo omusaayi wakati we ne muntu ki? Kakibeere ng'olulyo luno amusikira oba tamukola ki? Tamusikira. Kakibeere nga ali mu abo bawasa oba tabakola ki? Naye nga balinawo oluki? Nasabun, olulyo. Bwe twamaze ekigambo ekyo tukiraba nti waliyo abantu b'olinaku Oluganda nga tebakusikira, naawe tobakola ki? Tobasikira. Si bwe kiri? Waliyo abantu b'olinaku Oluganda ng'era tobawasa, nabwe tebakufumbirwa. Si bwe kiri? Naye nga baluki? Ba Luganda. Ne tujja ebadde point number 1 era ebaddemu yokka eggulo. Obulungi obuli mu kuyunga Oluganda number 1 twakirabye abalungi. Ne tugamba nga twejjukanya nti bannaaye Allahu azza wa jalla yagaba levo. Mujjukira waawo? Yagaba ki? Levo y'abantu abalina amagezi agakola. Bwe yalinga abamenya n'agamba nti walladhiina, n'abo yasiluuna abayunga ma amara Allahu bihi an yusala, abayunga ebyo Allah bye yagamba okuyunga. Wamma Allah yagamba kuyunga ki? Allah yamenya mu aya eyo eri mu Suratu Ra'd aya 21. Allah nga yamenya abantu abalina amagezi akola ki? Akola ki? Agakola agali ku muzuuli. Nozijigera ennaku zino abalina amagezi agali ku ki? Nga tegali ku munaanansi. Gali ku ki? Ku muzuuli. Bakola ki? Yasiluuna ma amara Allahu bihi an yusala, ay bayunga eŋŋanda ezo Allah ziragira okukola ki? Okuyunga. Abo nno kabali tusoma kibayita mafuhumu al-mukhalafa, ekiyitibwa opposite y'ebigambo. Bwe kiba nga abalina amagezi agategeera bayunga eŋŋanda, kati gwe aganya okuyunga Oluganda lwo oba olina magezi ki? Ekibuuzo nkireseeyo. Gaki? Ga munanansi gaba tegakola. Naye nga nkyogedde Mukama munansonyiwa. Kitegeeza nti Allah baba amenye nti abalina amagezi agategeera bayunga eŋŋanda, ulaika beebo yakhshawna rabbahum, abatya omuki? Omulezi waabwe. Wayakhafuuna su'a al-hisaabi, batya n'enkomerero okuba nti bafuukire enki?
embi bakola ki bayunga enki eŋŋanda. Pointi yaffe eyokubiri ate nga yenamba emu eya leero tuli fenna waliwo nootinga obulungi obuli mu kuyunga oluganda hiya alamatun amaliyatun min alamati liimani billahi subhanahu wataala. Omuntu okuyunga oluganda kabonero mu bubonero obuli practical obulabwako, kabonero mu bubonero obulabwako obulaga imaani y'omuntu gyakola ki gyakola ki. Abantu tuli bangi tweyambaza ekyambalo ekiyitibwa imaani sinakindi ne tuzuula n'ebigambo ebiyinza okukakasa nti tulina ki imaani. Wamma seka njigire gyaffe oba njigire nebyaffe eri muzikiti yonna amaseeka ttone bagenda kwewonya te ttone yabeera te muzikiti seeka mawanda wamma gwe ogamba munno oyagala mulaga nti olina imaani okola otya oyogera kigambo ki olwo erinnya nekka kangende ku sekretary Seka Muzaffaru Musa wamma gwe ogamba otya oyagala mulaga nti olina imaani yamaanyi akyerabidde ninga akimanyi bwena kyogeragera kijjukira. Abantu boogera amannya agalaga nti ye imaani gyalina y'amaanyi n'agamba nti nze ndi wa imaani kaali so kiri mwali mukiwuliddeko naye imaani kaali si yakweyita buki bweyisi. Mubimu kubiraga nti omuntu alina imaani ate imaani kaali kali nga mukyagala imaani yani imaani kaali kwe kuba nti mu bulamu bwe Allah bwamuwadde n'embusiraamu bwe ayunga oluki ayunga oluganda. Jaa fi sahihain hadithi egenda kujja mu Muslimu ne mwani ne mu Bukhari min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu atugamba wombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam man kana uli kati hadithi jomanyi ya bulijjo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir itanikira hadithi hiyo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nze kinyumira ku basiraamu kwe kuba nti usinkana hadithi ng'agiina mu mutwe agisomedde emyaka 10 n'egi naye nga tamanyi kyagijjamu. Kamathali lihimar yahmilu asfara sivume mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali lihimar yahmil bannaye ngenda kukivulula mu Luganda naye nga nzivulamu katintini. Abantu Allah bewa Qur'ani nebagana okutegeera ebigirimu. Allah yafaananya endogoyi yeetikka ebinaagisala n'ebyerya njala n'egiruma nga biri ku mugongo n'ebituse ebinaagisala nga biri luddawa so singa etegeera nti bino byentwala bigenda kunsala ekola etya ebisula so kiri. N'abasiraamu tuli bangi twetisa hadithi mu mutwe era ngugamba nti hadithi ngimanyi ya bulijjo eno hadithi gyenjogerako tesukka P4 abampadde abaana buno bujulizi tesukka piki P4 mu ntandikwa yaayo naye ng'etambula mpaka ku university mpaka ku doctoral ng'ogenda ogisoma egenda yeeyongerayo. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir omuntu yenna bw'abeera nga akkiriza Allah azza wa jalla wal yawmil akhir n'olunaku lwaki akole ki falyukrim dhaifa agulumize nnyo awenye ekitiibwa omugenyi we. Daso yayo tulinamu omugenyi waffe naye nga mwana wa wano falyukrim dhaifa agulumize nnyo muki amanye n'ennaku omugenyi zaalina omugenyi alina kumeka nammwe abakyalakyala ennyo bweziwera ennaku 5 tandika okunoonya enkumbi weeri n'olusoge n'osaawe ennaku zikoze eki ziweddeko naye zinemeka zine 3. Sheikhe waffe Allah musasire Sheikh Darawish yafa Allah musasire yatugamba nti kasa zibanga zikyali mu lunaku 3 n'owulira enkweka okolima ginoonya ogisale obugenyi bwo bangikumya togiwulireko okolima toli mugenyi ginoonya ogikole ki ebanga tusaagiza bwatu omugenyi amala ku bugenyi ennaku mmeka 3 bwe zigwako afuuka muntu waki oba oli muko oba oli sezaala oba kasita ennaku 3 zikola ki ziggwako abadde bakwesa entula nga bazijjayo kyemisana ntula muwogo ki kyamisana oba kyaggulo naye kati omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugambye nti man kana yu'minu billah wal yawmil akhir omuntu akkiriza Allah n'olunaku lwaki lw'enkomerero falyukrim dhaifa agulumize nnyo omuki ate omugenyi omubi yono nga muwali muba oli awo
nga ye bamugulumiza ng'omugenyi n'agenda gy'agenza ati n'abavuma. Abeera mugenyi mulungi. Omugenyi w'okubiri y'ono bamugulumiza ng'omugenyi n'abajerega nti bano baavu bandisiza biki. Naye mugenyi muki? Kugamba abagenyi balina ebika bingi nnyo. Naye si hadithi yaffe olwaleero. Waman kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omubaka yamenya ebintu bimeka? Bisatu. N'oyo yenna akkiriza Allah, tumukkiriza Allah, wal yawmil akhir, n'olunaku lwaki? Ekyokubiri kyakugamba nti falyasli rahma. Bw'oba okkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, yunga oluki? Falyasil rahmahu, ayunga oluki? Oluganda lwe. Oluganda mulumanyi? Yunga oluki? Akabonero akalaga nti gwe Allah tomukkiriza n'olunaku lw'enkomerero tokola ki? Kwe kulagajjala mu kuyunga oluki? Kwa hadithi egamba etya? Waman kaana, n'oyo yenna yu'minu billah, akkiriza Allah azza wa jalla, wal yawmil akhir, n'olunaku lwaki? Lw'enkomerero, falyasil rahma, ayunga oluki? Yakasembayo, waman kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. N'oyo yenna akkiriza Allah azza wa jalla n'olunaku lwaki? Lw'enkomerero, falyaqul, ayogerenga khayra, birungi, aw liyasmut, ebirungi ebikubulanga kola ki? Sirika. Bino ekigambo kino ekisembyeyo kikosa number 1 ne number 2. Mukyude? Ekigambo ekisembyeyo kigamba kitya? N'oyo akkiriza Allah n'olunaku lwaki? Ayogerenga birungi, ebirungi bwe bigaana kola ki? Kati enjogera ya Nazikuno yeeno ntera obbawulira nga mujogera naye simanyi gye yava omunambuulira. Tunayogera birungi byerere twazze kwogereza. Ani yakugamba mu Busiraamu nti agenda okwogereza yekka yalina okwogera ebirungi? Ani? Mutugambe nti hadithi ya sahaba guni agamba nti abagenda okwogereza mwogere biki? Bakugamba akkiriza olunaku lw'enkomerero, akkiriza Allah n'olunaku lwaki? Falyaqul khayra, yogeranga birungi, au amakulu nti ebirungi bwe bigaana kola ki? Lwaki? Kubanga asiise takola ki? Tejjusa. Ate olumu nabagambako nti ebigambo biringa ddagala, birimu overdose ne underdose, ndoza bakyandibadde. Bw'oyogera by'olina okwogera osigala oli bulungi, bw'osukkawo olina okwogera oba oyogedde overdose bakutta. Olw'ebiki? Ngambye bwe nti masikini ekigambo kino ekisembyeyo mu hadithi eno ekyokusatu kikosa number 1 ne number ki? Number 1 yadde egamba etya? Falyukrim dhaifa, akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero awe ekitiibwa omuki? Bw'oyogera ebigambo ebibi eri omugenyi wasigalawo? Nedda, asiibula. Abadde wakumala wiiki n'amala olunaku luki? Olw'ebigambo ebiki? Ekyokubiri, hadithi egambye nti nakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, falyasil rahma, ayunga oluki? Mukyobanga okuuma ng'oyagala okuwangala n'emirembe, kuuma olulimi lwo n'ab'eŋŋanda zo. Hadithi ogirabye? Bw'ogiva gyesembedde ekuwa kontrolo y'ebibiri ebikola ki? Ng'oyagala okufuna emirembe m'eŋŋanda zo, oba oli mwavu, oba oli mugagga, oba oli mugezi, oba oli w'amaanyi, kuuma ng'olulimi lwo eri abantu baki? Kubanga bo buli kyoyogera balina translation, bakivuunula. Ekyo kibabbirako bubbizi. Muganda wo buli kyoyogera mu maaso ge ateekeddwa kivuunula ate ng'okyogedde mu Luganda. Kyavudde ayogera bw'ati, anti yandaba nze nawangala bwe nti, olwakola ki? Kiva ku ki? Luki? Ku lulimi. Hadithi yaffe twagalamu ki? Buli akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ayunga oluki? Ayunga Oluganda. Bw'ogaana okuyunga Oluganda oba okkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ate nga bikubanjibwa. Wamma wangi? Hadith wa sahaba ayitibwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, eri mu sahihaini, Bukhari nani? Sahih Bukhari ni Sahih Muslim. Tuyimaze ekyo? Tukomye luddawa? Ku kigambo ekyokomeka? Ekyokusatu. Buli akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero yogera birungi ki?
naddala ng'oyagala okukuuma oluganda lwo musigale nga mukyassa kimu ng'enkuyege. Kuuma oluki? Abantu osobola obbayamba nga baluganda lwo, n'obayunga nga baluganda lwo, n'oyogera ekigambo eki ne bakukyawa bonna. Tekiriyo? Ng'akimanyi nti gwe wamuwa sente ezamujja mu kyalo, mwana wa kojjaawo, naye n'ojjayogera ebigambo ebibi mu maaso ge naga kaabulanga neki sente. Musajja gwe kyolifa olifa lumbe eki? Bamanyi okubuuza ennyimba ze tunaakola ki? Nze tunaafa olw'olulimi. Olulimi naddala eri ab'eŋŋanda lwegendereze. Bwe kyolaba nga asaaga akiteekinga serious. So kiri? Nze ennaku zino nze alhamdulillah Allah yansaasidde ndudde okutambuza ku bigere nga muganda wo waali. Mugiyita kuuta nfudu. Akuuta ki? Ng'otandise okwebaza, wali mu kwebaza Allah wo. Kubanga kuwadde otambulira mu ki? Nga nti omulabi wandulidde kubanga siri mwana wa maama we, wadde kitammwe yabazaala. Agamba atya? Ekimwogeza bino byonna kuba siri mwana waani? Kuuma olulimi ng'oyagala okukuuma oluganda okutambula obuki? Obulungi. Mweno hadithi yennyini bwe tugivaako tukitegedde nti akabonero akalaga nti oli mukkiriza, okkiriza Allah azza wa jalla n'olunaku lw'enkomerero. Bino byenjogerako ezimu ku mpagi z'obukkiriza. Mukimanyi? An tu'mina billahi wal yawmi, kukkirizaani? Empagi z'obukkiriza ziri mmeka? Alhamdulillah. Mwebale kusemvula mu irimu. Nabuuza kuba ne bampa 8 kati mugeze mu 6. Alhamdulillah. Empagi z'obukkiriza ziri mmeka? Ate ez'obusiraamu osobola obyawula empagi z'obusiraamu n'empagi z'obukkiriza? Osobola okusiramuka n'otabeera mukkiriza, naye buli mukkiriza abeera akoze ki? Asiramuse. Kati mu mpagi z'obukkiriza zino 6 mulimu empagi okukkirizaani? Allahu azza wa jalla n'olunaku lwaki? Lw'enkomerero. Notabeera nga banaagamba nti nze bwenfanga ebyanga bikoze ki? Yagamba nti oyo yakkiriza ebyo amakulu akimanyi nti anayimirira mu maaso ga Allah azza wa jalla amubuuza 4 na 5 faliyasuli rahma, ayunga oluki? Kubanga ebibuuzo pepa egenda okujja mu maaso ga Allah ng'akubuuza mulimu ne pepa y'oluganda ate nnene. Abasomalizira mulina muki? Ziramu ki? Ziramu ki? Pepa ki? Ate endala pepa 1 nani? Nze nsuubira okuba nti ku luganda mulimu ne pepa 3. Nange nsomesa gundi wange eziramu wange ku luganda mu maaso ga Allah pepa oli pepa 1 ne pepa 2 ne pepa ani? Kansokezi kumenyero zirabe. Pepa 1 oluganda lwa taatawo yenna mpaka gye lukoma. Pepa kyeyo. Pepa 2 oluganda lwa mama wo lwonna mpaka gye lukola ki? Pepa 3 oluganda lwa mukyalawo mpaka gye lukola ki? Ezo eŋŋanda mmeka? Ziriko ebibuuzo. Ate omuntu amanya nti waliyo ebibuuzo ateeketeeke ansa. Obanga tolina ansa nga tokimanyi nti waliyo ebibuuzo manya nti ogudde. Si bwe kiri? So Allah atuwe okwanukula obulungi ya Rabbu. Agenda tubuuza ku luki? Seeka nkolagana ki eri wano wakati w'okukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero n'okuyunga oluganda? Nti bw'oluyunga oba okkiriza nti oteekedde okumira mu maaso gaani? Ku lunaku lw'enkomerero. Ate sogenda kumira mu maaso ga Allah ku kyakala kugenda kubeera kola ki? Kwanukula biki? Bibuuzo. Allah babuuzako mumanyi omu kimaserabidde. Ani Allah n'asobola tutubuuza ebibuuzo ffenna mu bungi bwe tukola ki? Bwe tulimu. Manyi ansa gye yagaba? N'amugamba nti nga bwatulabirira ffenna buli omu amuwa riziki ye. Ayinza okulema tubuuza ebibuuzo ffenna? Ani atulabirira? Kati basobola okubalabirira mwenda buli omu waali. Ate bwe munaakuŋŋaana pepa eyinza okugaana eyo? Ate waliwo ne question ennyangu ennyo nga tekibuuzo. Iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Weekwatire pepa yo osome ebigirimu omanye ne woolaga. Oba toyise? Oba ogudde? Weekwatire pepa yo yiiyo, soma ebigirimu ne weeraga okola ki? Ekyo kimala. Allah ne bakola ekyo kimala buli omu kuba yeebaze. Kwata pepa yo yiiyo, soma ebigikola ki? Ng'obisoma. Mulimu ki? Obwenzi, olyazamanya, kutulawo oluganda, obubbi. Kwate ko olyegendamu. Bakusanga okunnumba wekaweka ng'owetwala. Tolina aya egamba nti khudhuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu. Mukwate muwalule mukasuke muki?
abaana abatera okukola ebigezo obubi talinda reports zisoma kasi ategeera nti yasembye bagamba ndi reports zammwe akola atya afuluma ki gate nga tulinza report yo mjimanyi ebikola ki ebigirimu wadde nga alinayo akamu ku 10 tekalina makulu gyakola ki gyali ekyokubiri mu bulungi bw'okuyinga Oluganda ebadde alamatu amaliya min alamati al-imani billahi azza wa jalla kabonero akenkukunala akeeraze amakulu akali practical koyina okukola n'oyunga Oluganda mu bubonero obulaga nti okkiriza Allah n'olunaku lwaki lw'enkomerero akabonero akokubiri kagenda okusembayo lwaleero insha Allah ta'ala suratul rahmi omuntu okuyunga Oluganda bwina kalungi ki mu bulungi bwako tazidu fil a'mar Allah akongera ku buwangazi atunaba kunyinya mutwe linda malirize akongera ku ki ku buwangazi mayo ina irimu babira bangi nnyo kasitoli abantu batasokosoza tekisoboka ekyo manya nti alinawo irimu gyalina naye babuwe etanso muzunzo omutwe akola ki nga tunaba kunyinya mutwe lina akola ki okuyunga Oluganda Allah mwayisiza okongera obuwangazi sikiruma alina kunyinya ki irimu ekifaananyi kye nagiwa masikini ntiro kibagamba abennamuŋŋoona kifaananyi kya mwenge mu bbaala saba Allah atuwa irimu ettamiza ya rabbi atuggyeko irimu etusula eddalu irimu eringa omwenge mu bbaala bwe yakayingira ku bbaala ovuma bonna abali munda muli basiru nga temwogera ledi eyogera yokka yokka kuba gwe okyali soba sibe kiri era omuntu bw'owulira mu bbaala ng'aleekaana nnyo manya nti oyo akanywa ku katini naye kasita kumukwata ku mutwe nga naye yeewunzika mu nsonda bw'ati ng'omulala ajja mwe nga temuzina kiki yongeza ku ddoboozi nga bongeza eddoboozi ng'anywa ku katini ng'aleekaana ekivaamu nga naye akola ki bw'owulira bonna abaleekanira mu irimu manya nti yakanywa ku kaki bw'anaatamiira gwe gumukwata ku mutwe ajja kwewunzika omutwe bw'ati nga ne bw'awulira ekigambo tanyinya mutwe akiriza nti mbadde sikimanyi ekyo gyekiri oba kino mbadde kimanyi bwe nti kiri bwe kiti irimu eringa muki mwenge gy'okoma okunywa omungi kigamukola ki naye nywako akatini oyinza n'okwesimba mu mpaka z'okuvuga empaka y'emmotoka kubanga onyedde kaki kasitona nywako akatini kati tugamba nti irimu omuntu bw'abanga ayunga Oluganda Allah amwongera ku buwangazi saba Allah atogere obuwangazi obulungi ya rabbi obuwangazi obulungi si bubi naye obuwangazi obutali bulungi bwe buwangazi obubi bwe buliwa Allah n'akuwangaza nga jakomye okukuwangaza jakomye mujemera obuwangazi buki oyingidde emyaka gy'okwengera bakoonako ovuuma eddoboozi lyankyuka manyi fene mumanyi fene fe abamulyanga mu kyalo koonako ologa nti yakyabula wikisa 3 n'oddayo ne wayitawo bbiri n'okoma ologa nti eddoboozi likyuse anatera okukola ki bw'okomawo toddamu kukoonako onoga buki malayika zitukoonako ffe abali wano bwezikoonako eddoboozi tegavayo buki bulungi naye Allah akwongera obuwangazi ate obuwangazi obulungi mu kuyunga oluki Oluganda n'ekirala wa tawsi'un fil arzaqi omuntu bw'ayunga Oluganda Allah amugaziyiza ebyenfuna timide akuwa ebintu bimeka akwongera obuwangazi obuki obulungi ekyokubiri Allah agaziyiza byeki gwayina emitwalo 2 ng'olinayo baganda babalina omutwalo ogumu bayambire emitwalo gy'abiri gy'olina olabe Allah kyanakukolera eyo ndagaano ya Allah kubanga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina kyeyayogera nga kya bulimba gyekiri kale kyogere nga bakamera bagijjeko okyogere mukama gyekiri era yakulimba muki buli kyonna kyeyogera galima ki lwaki wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogenda mu hadith eri musnad ya Imam Ahmad bino byogera mu jasida kuba abawandiika naye sibirwako nnyo wa sunan Tirmidhi bonagera mu hadith eyo erimu ki wa makarimul akhlaqi li abi dunya mu bifo ebyo bonagenda mu sanga mu hadith no wamanga tojeewuunya min hadith Abi Hurayra
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يقول شيء يغامبا تعلموا من أنسابكم buli omu asome ng'ogenda mu lulyo olwo mu famire eyo ogenda ogisome osome otegere nti ono omwana wakkojja ewa ssenga gyebiri ono mwana wa jjajja oli azaala taata gyebiri ta'allamu min ansabikum muyige nga mujjira ddala mu ndyo zammwe muyigamu ki ma ebyo byonna ebibayamba ma tasiluna bihi arhamakum ebigenda bibayamba okuyunga eŋŋanda noonyerezo ogenda nti gundi bujja nkulaba naye tufaanana oli waawa olwo omunoonya gyagwa kasita agamba nti ndi weebukunda weddira ki musome temunte masikiini weddira ki kati mwena abava ebukunda mweddira nkima nze abali maaso nze weebukunda eri kyannamukake waffe mu kyalo oli waawa weebukunda weddira ki kasita agamba nti nnyonyi ng'ebigere nseetula bwe nti jjajjawo yaani kasita agamba nti kyeyune wadde mbadde simumanyi nteekeddwa okubanga muyisa bulungi nyunga oluki kubanga bwe mubuuzizza okuva eri waggulu nambulya gy'ava wa kyotera ewaani maka ga tugambe kangende kubengeye kale oli waawa kiwangala ewaani wamukulu kawooya ne bwobanga omusanze ali bwereere mubuuze omuyise bulungi omukoleko ddaawa oyo muntu wo olina omuyunga oluki naye ffe abasinga obungi bw'obuuza omuntu nga wa luganda lwo naye ng'afaanana bubi kikyanyamba omulekaawo ta'allamu muyige min ansabikum nga muyita mu ndyo zammwe ma tasiluna bihi arhamakum ebigenda obbayamba okuyunga ki nabagambye eggulo nti abo bajja okulanya okw'ekisiraamu notegeera omuntu nani amuzaala ne gyasibuka nawe omusinkana naye nga muli baluki baluganda nobitegeera mu ntege etali mu mpewo zaki za kikanfiiri ez'ekika olusi ntiro kimalayo bwe ntyo naye temukimalayo muwe mutyo mu mpewo zaki kasita muba nga mukuŋŋaanye mu mpewo z'ekika nga muli mukusamira ziba za kikanfiiri bwe mukuŋŋaana mu kika nga mwagala kunoonya bwe muyunga ki awo ziba za kisiraamu era tulekera kugenda mu nkiiko eziyitibwa ez'ekika nga bagenda kusamira olwo ziba za kikanfiiri so kiri naye bwe mukuŋŋaana ne mugamba nti bannaaye njagala kumanya abaana ba gundi bino byenjogerako nange mbiri nammwe mubiri abaana ba mwannyoko tumanyi gye bali mwannyoko tumanyi na bannya gaabwe siba kiri abaana ba mukulu wo obamanyi kale bw'obeera obamanyi bakumanyi kino mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatugamba nti ta'allamu ma tasiluna bihi arhamakum mugende nga munoonya nga musoma biki ebiyinza okubayamba okuyunga enki eŋŋanda zammwe tanatuwaliza ati na bulungi bukirimu naga nti fa inna silata rrahmi mazima ddala mu kuyunga oluganda mahabbatun fi ahlihi manyi lwaki baganda ffe batukyawa n'ab'ennyumba zaffe kutulawo ki kati omubaka agenda kumenya ebintu wammanga bino ebyomugaso ennyo ebimu ku birungi ebiri mu kuyunga oluganda aga nti number 1 fa inna mazima ddala silata rrahmi omuntu bw'ayunga oluganda mahabbatun fi ahlihi abantu be bamwagala nnyo ne bwafa abeera waabwe bonna taba wa taata we yekka mukegendeze kalo okubanga mu famire yamwe bw'ofa oba wa kitaawo yekka agati omwana we afudde baaba omwana we ono baba kyabadde atukola abeera ki naye kasita balaja aga nti omwana waffe ng'ab'ekikabo ne baga nti omwana ki omanya nti omwana oyo yabadde ayunga oluki naye omwana oyo nagenda okukubikira ng'abika mwana wa ssengawe omwana wa gundi afudde ematanga nze ngava ffe matanga akoze ki yandigee nti mutabanyi waffe akoze ki kasita owulira nga tasobola okwawula bwe bati fa inna mazima ddala silata rrahmi omuntu okuyunga oluganda mahabbatun fi ahlihi Allah akutirawo abantu okuba nti bakwagala abayaga bakwagala mu famire ng'oyunga oluganda wadde tebasaala
abayayeyaye abaniguro bakola ki bakwagala mu family n'abatamivu bakola ki bakwagala naabo abatali basiraamu mu family yammwe ng'oyunga oluganda bakola ki obeera mwana wa family yonna si wa mwana ki wa muntu omu bakwagala kino mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyayogera ekyokubiri mu birungi ebirimu n'agamba nti wamathratun fil mali mathratun Allahu akbar Allah gazize emikisa gy'okufuna wandiba oli mwavu nganze just because oganye okuyunga oluki kino nkubirako bubbizi wamathratun fil mali Allah gazize omuddu nese kugaziya yenna kasitaba mu byayina agassemu okuyunga oluki oyo nga ne bwagabira family etayavuwala lwaki kubanga mugabira family abayunga luki luganda mukubakyalira ayunga luki mukubaziikirako kyageze mukuziika kanjogere kiriwo ekyennaku zino twasigadde okuba nti ekitugatta okumanya nti tuli ba luganda mufu sibe kiri kubanga zembaka twazisazaamu tezirina maki makulu nisigala ekintu ki ekinkwasa ennaku mu maka gamu musobola okufiirwa omuntu nga wa family yammwe wa luganda era ku olwo lemuziiseewo ate nga bamubeera bonna ne baggwawo nga tewali asigaddewo wadde ennaku z'obusiraamu zikola ki era buli omu bw'aba agenda okuziika ewaabwe emmotoka epaakinga etundu gyekola ki naye ng'ate abantu batamanyi bonna bakuŋŋaanye omwana wa kkojja omwana wa ssenga omwana wa jjajja gundi ono tata gundi ono ssenga gundi lwe bakuŋŋaanye bonna asigala akoze ki era yakwata ne ku ssaawa akebere seeka nga aluddewoyo ng'abuulirire obudde bukoze ki mu family bamukola ki bamuzaala temutyabwe tukyogera mu family bakola ki mwe tuva ne bwe tugenda okuziika kati tokyalina budde bumala budde kika 10 ameka ng'okuziika kuwedde kubanga oli ki oli bize ate bw'obeera ng'olinamu kasente akusembera okubuuza gw'obuuza omulala ne wenyimbwa nga bw'oyagala obeera nga Sheikh Ibrahim olina galubindi n'ositula mbwoti n'ozigira mbwoti kubanga tolina nsonga lwaki ogenda gye bali abaana bajjajjaabo baana bakkojjaabo bataatawo omuto hatta ne batoobo naye because maama oyo si abakola ki ajja kusigala ng'osazeewo ku katebe gundi nga tuwazze kumbuuza naye akumanyi okuyunga oluki bwe kiba kyetaagisa nkiiko nga temunize zino eza Ramadhaani muteekewo enkiiko eza halaali nga zakuyunga luki ngeni tubayise nze ngeza kunze masikini namwe mwegeze ku byammwe tubayise bazzukulu ba Masuudi era mugenda kuntegeera ndowooza gye bazzukulu bandi mujje sikusamira wabula kunoonya kutegeera nti gundi obeera wa okola ki abamu emirimu gye tulina abaana b'Abaganda baffe gye banoonya okukola naye tukimanyi tukola ki tugirina kuba tewali kuyunga luki kati mbaka gati wamathratun fil maali tawsi'un Allah gaziiza ebyenfuna oba olunda bubuzi buba bungi olunda nte ziba nnyingi okola mu banka ziba ki oli mulimi bibala mukuyunga oluki manyi tubagamba mu maali bagenda mu kashi siba kiri aseka nga nduyunze naye sente zaziganya okweyongerako omanyi biki Allah byakutiddewo mu maaso awo wamathratun fil maali n'ekyokusatu n'agamba bw'ati sallallahu wamansa'atun fi atharihi omuntu ayunga oluganda Allah amuterawo obuwufu bw'aba famire ye nga buli kaseera bamwogerako wadde afudde naye nga buli kigambo ekimwogerwako afuna mpeera mukategeddako omuntu ayunga oluki oluganda Allah amuterawo obuwufu mukuyunga oluki oluganda nga ne bwafa aba famire basigala bamukola ki bamwogerako nekigenda okuba nti buli amwogerako eri entaana egaziwa so Allah gaze entaana zaffe ya Rabbi entaana ekola ki naye nga ekimwogerwako ki twafiira omwana wa gundi oyo era tutegeera bulungi nnyo Allah amukole ki asigala ku akawunti ye etambula naye nga edduwa zonna zaaba famire zaabaluki lwaki Allahu azza wa jalla yagamba nti inna nahnu nuhyi almauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa n'obuwufu buno
wegendereza ebigere byolinya mu nsi eno. Ngenda kujja inshallah kiyite mukusembayo. Wegendereza ebigere byokola ki? Eno ensi gye tulimu mbadde nsomesa ku nsolo lwaleero. Ensi gye tulimu tuli mu kaseerezi mu bisooto. Naye mu bisooto buli muntu walinya wasigalawo buki? Bajja kukebera ekigere ekyo bakirabe nga kinene bulala. Kubanga wakirinnyemu kaki? Allah yagamba nti wa atharahum, n'obuufu bwonna bwe babeera bakoze bwe baleseewo mu kullo ki gw'olese mu famire eyo. Omwana wa kkojjaawo, omwana wa ssengaawo, omwana wa tatawo omuto agambe nti Allah saasira ani? Abdallah. Allah saasira Mawanda. Naye nga akusabira NK. Wallahi tukolera baana baffe si bwe kiri? Allah ayinza okuwa abaana ngamiyaayo ng'ofudde tewali mwana agenda kukusabira okujjako omwana wa kkojjaawo oba ssengaawo. Nga bonna bakuzaala miki? Sinaweza mwaka nga nziisa omusajja ng'abaana baazaala tebasobola musaalira, si lwakuba nti balwadde, baali mu kosita nga batamidde. Abaana bakola ki? Baazaala. Baali mu kosita baalemerwa okuva kosita yabavuga ne batuusa we baziika. Eyasinga okunywa ennyo ng'anywedde nnyo. Mu kifo ky'okuba nti talina busobozi buva mu kosita agenda kusaalira kitaawe, ekyo kyalema. Ankubuuze ekibuuzo, golowooza ani yasaalira omusajja oyo? Bantu ba famire ye. Naye ye omwana we teyakola ki? Olunaku lwe bakuziika tekigana mwana we kubanga ali ku mwenge, inna lillahi. Tekigana mwana we kubeera nga ali ku njaga. Tekimugana na butabeerayo nga tayagala kumanya bikwatako. Naye singa oba oyunga Oluganda, singa oyunga oluki? Bandibanga aba famire eyo Allah mwagenda okuyisa abagenda okukusabira. Ng'abaana bo bonna bonna maani yane mye. Saba Allah tuwa abaana abalongoofu ya Rabbi. Omanyi kitegeeza mu mutima gw'omuntu ategedde ku ddiini, omwana we nalema okukusalira kubanga ali mu kosita akoze ki? Tembimanyi ebyo? Kale ebyo mba temubimanyi. N'abagamba nti bagenze kuŋŋaana genda kusaba, ne batula wansi ne basaba, osinkana ng'omwana omukulu mu maka talinaawo tayimu etula wansi kusaba, wabula ali mu kunoonya mmere y'abawalimu. N'amaliza nga nti baseka maliza tuleete emmere. Bamaze okukola ki? Omugaga wa famire atuula eri ku bbali, bw'anywa ku soda bw'alagira musale embuzi eno ekiyumba mukyokye. Bagenze okusabira ani? N'abuuza seka nga baluddewo nnyo, seka maliza tuleete? Tuleete? Kyate butunaba tetunakola ki? Mbongo obwo kijja. Kale tugambe nti oyo naye gy'ali, naye kijja okuba nga yabuuza nti maliriza, yandibadde akola ki? Mbajjukiza nga nange ndejjukiza ti abaana be tuzadde bayinza okulema otusabira eddwa ne zisigalira mu baki? Mu baki? Mu Baganda. Ne mugenda tulina ebijja wano ennaku zino, ebijja by'ebika oga nti famire tuziise wano, tulina limbo ez'enjawulo mu Uganda, teri kubusabusa. Limbo z'obusiraamu ze ntini kuzitali zaki? Kuzitali za wamu, kyetegeeza. Naye osobola okugenda ku kijja nga kiramba, ng'omuntu asobola okukisabira agende wali asabire ku bafu, oba agende abatolere ku salaamu, musiraamu kikkirizibwa, si bwe kiri? Atule ku ki? Mu famire yonna ku baana 152 ng'ali mwogu, ng'ali muki? Naye ng'ekyewuunyisa mwana wa mwana muwala yali mukulu walimu n'agenda n'atolera ku bafu ki? Ku bantu abali mu 150 ng'edduwa gye bagenze okufuna salaamu gye bafuna ya mwana wa mwana muki? Tugeze nti ab'engeri eno be baziika awo nga bawasa mu b'ennyonyi, omwana w'ennyonyi n'ajja n'agamba nti assalaamu alaikum ya ahla diyaari. Kiva ku kyekyo? Tuyunge ki? Ayinza okujja n'ayimirira bw'ati nga yeekaaga nti Allah basaasire, Allah n'abasaasira mwenna, Allah basonyiwe, Allah n'abakola ki? Naye nga si mwana wo, si wa kika kyammwe, naye muwala wammwe gye yafumbirwa eyewanvu omwana, Allah n'amusaasira n'asoma ku ki? N'ategeera nti bajjajja bange bali wano, n'agenda batolera ku salaamu n'asaba Allah bakole ki? Naye kijja ddi ekyo? Mu kuyunga oluki? Mubitegedde ebisatu ebiri wano?
Allah akwongera obuki obuwangazi. Ekyokubiri Allah akuterawo okwagala eri abantu. Ekyokusatu Allahu azza wa jalla akulekerawo obuufu obuki obulungi obulimu nga buli muntu agenda okwogerako Allah awandika ki birungi, awandika mpeera. Kale osobola okuba na akawunti yo ng'oli eyo mu ntaana nga akawunti eva mu kuyunga luki mbali saatugulawo akawunti eyo, akawunti yo kuyunga luki ng'omanyi nti bano bennyuze yewaliba abakola ki ekisembayo. Bw'ogatta hadithi eno egambye ekigambo ky'okuba nti Allah akwongera obuwangazi era gaziyiza ki. Imaamu An-Nawawi rahimahullah bwe yalinga ayogera mu hadithi eno waliwo n'eyokubiri ng'akomentingako. Eyokubiri kanjise mbwangu kubanga obudde butukoze ki butulidde empinga. Hadithi eyokubiri ya sahaba ayitibwa Anas radhiyallahu anhu agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man ahabba oyo yenna ayagala an yubsata fi rizqihi ayagala Allah mugazize ebyenfuna togamba sente ebyaki bana ebyenfuna byanjawulo ne lumonde byanfuna ne muwogo byaki n'enkoko ente embuzi edduuka ebyaki n'abaana byanfuna. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi omuntu yenna ayagala Allah mugazize muki mu byenfuna wa yunsa lahu fi atharihi Allah mwongere ku buwangazi era abeere nga Allah amuterawo obuufu obuki falyasil rahma ayonge enganda ze. Hadithi ogitegedde bw'obanga okyagala Allah gazize ku riziki akuterewo okwagalibwa mu famire, akuterewo obuufu obuki obulungi, akwongere ku buki ku buwangazi obuki falyasil rahma. Omubaka yatuwagabuwa naga nti falyasil rahma ayonge oluki. Imaamu An-Nawawi rahimahullah nagamba bwati amma ta'jil fil ajal okuba nti Allah asobola okwongerayo nga abadde yagamba nti okome wano atugamba nti wal arzaq n'okuba nti Allah asobola okuwa riziki gy'atakuwandikako mufuna bulungi n'agamba nti muqaddaratun la tazidu wala tanqusu. Tukimanyi bulungi mu Busiraamu nti omuntu agenda okuzaalibwa nga riziki ye ewandiikiddwa ono mu nsi alifuna miliyoni emu talikola ki temukimanyi ekyo nga ne bwakola abayingira 9 nga byonna bigwa nga addamu akola nga afuna ki emu bwayingira ku emu nga bikkakkana nga addamu akoma ku ki. Allah ayinza okukola mu nsi n'akuteekawo nga gwe limiti yo tojja kusoka ki temwebunya bibisoboka kakadde kaki. Kati Imaamu nawe atugamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti riziki n'obuwangazi muqaddaratun Allah yabikola ki yabigera dda sibe kiri la tazidu tebyeyongerako wala tanqusu tebikola ki. Kati ate ne mu aya Allah etugamba bweti fa idha jaa ajaluhum abantu bonna tayimu yaabwe ng'etuuse la yastakhiruna saata wala yastaqdimun. Allah tayinza kutta nga tayimu tennaba ate bwetuuka tayinza kuyisaawo sibe kiri. Njagala genda wali wadonyeeza omutwe fa idha jaa ajaluhum tayimu yo ng'etuuse Allah azza wa jalla la yastakhiruna saa tayinza kukyeryamu wadde saawa ki wala yastaqdimun tayinza kwanguya saawa. Kitegeeza nti wolina okukoma wolina okukola ki. Kati Allah akwongera atya riziki n'obuwangazi okusinza kweno aya gyekoze ki gye tusomye ne hadithi etukoze ki kanyanukule bino tusaale insha Allah taala so kiri. Allah akwongera atya kanfune ku mikono okuva mbawuliza abalungi akwongera atya kubanga ekigambo Luganda kituliko okumanya kizito nnyo kiyingidde mu level y'okuba nti waliwo ebigenda okukyukakyuka mu nteekateeka zaani za Allahu azza wa jalla. Akwongera atya obuwangazi Allah nga yagamba nti kafuuma nti tojja kusuuka emeka wangi temuzanyira mu byafaayo byennyini nkaaga saba Allah agimpe ya Rabbi nga musinzizaamu nenyunga Oluganda nenyingira emmeka
kijja kitya nga Allah kugambye nti time yo bwetuuka olina okukola ki olina okgenda ate tayinza kutwala nga tenaba kukola ki wadde siringi 10 toyinza kugenda mu nsi nga tokifunye nga kyali ki kale wadde entonje mugimanyi lulimi lwaffe lwekivuuka entonje mugimanyi empeke y'omuceere emu teyinza kuyita ku bulago okgenda nga teyali mu lizikiyo era bw'ogiteekayo ng'ogenda okufa n'oteekayo empeke 3 Allah ayisaawo 2 emu n'ogisesema n'okutuka obwebwiza bwa Allah nga mulamu bwo temwalimu mpeke ekola ki ey'omuceere mugimanyi teekawo omuno gw'ettooke oteekewo lumonde naye nzegereza ku muceere osemeyo kuba omutini abyongeramu ati Allah abamanyi bayanukula ekibuuzo ekyo mu bibuuzo ebituufu mu ngeri ziringa 3 naye ng'eyokusatu eyinza okubeera nga nnafu naye ng'ebbiri z'amaanyi ki saagala ogwe mumaanyi nti Allah asobola okwongera obuwangaazi nagaziyiza ebyenfuna singa oba oyinza oluki abamanyi bakyanukula mu ngeri mmeka 3 engeri esooka y'amaanyi nnyo ey'okubiri y'amaanyi naye eyokusatu abamanyi ambaga nti eyo nki nnafu kati nkuweeko ziriwa ku 3 wangi amwagala ebintu ebiyise bannaye lwaki towulidde ennafu noteesoka ogitegeera nayo nowangala nga ogimanyi nti ekola ki gye bagamba nti nnafu bagamba nti omuntu ono bw'abanga ayunza oluganda mu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyabadde ategeeza n'okuba nti Allah agenda mumwongera obuwangaazi amuwe ne riziki bagamba nti baqa'u dhikrihi aljamil ba'dahu nti Allah amulekerawo kubanga ayogerwako bulungi nnyo oluvannyuma lwe ayogerako buki bamutendereza nnyo luki fakaannahu lam yamutu nabanga tafanga nga buli ajja amwogerako buki bulungi eyo nno yemu kuzibagamba nti nnafu mukitegedde zibadde mmeka 3 nebagamba nti 2 z'amaanyi emu nki nemunga nti mwagala zaki z'amaanyi konze kambayo neki ennafu gye batugambye nti yandibanga nnafu nti Allah amulekerawo okwogerwako omusajja oyo ng'afudde abadde ayonga oluganda bo mukazi oyo ng'akoze ki n'ayogerwako ng'atakolanga ki ntera okuwulira puroguramu olumu ku lediyo ezibwega nti yafa neyasika ayafa naki eyafa n'omulamu ani asinga so kiri bantu abo bajooga n'akugirayo omugenzi n'ateekawo naki ne mu ddiini y'obusiraamu tubirina olina omuddu gw'osinka naye nga yafa naye ng'ono omulamu atambula oli yafa amukola ki amusinga naye amanyi batugamba nti eyo si yenki si ey'amaanyi eyo nki kati ey'okubiri ey'amaanyi bagamba nti okwongeza kuno Allah kwakola mu rizikiyo n'embuwangaazi bwo agamba nti hadhihi aziyadatu bilbarakati fi umurihi Allah akuteera baraka mu buwangaazi bwo n'osigala ku myaka gye 6 giri naye nga baraka z'olina mbuki kubanga mu nsi eno buli muntu anoonya baraka sibe kiri lwaki tofunye sente olwaleero tobadde naki era baraka yo tebaddeyo olwaleero mukala kasima tofunye kaki olwaleero tebadde ki kubanga abazifunye byolina bye balina sinakindi mwena mutunda bikajju naye ye amazeewo enkota ya bikajju kinywa amazeewo ki ekigaali akikoze ki bwekyo kikomezaawo gakumenye ng'okitwala gakumenye ng'okizaayo naye mwena mutunda bikajju ate byonna byaggoowa lwaki olwaleero Allah tataddemu ki bwasamu baraka bikola ki ono mu nsi tutambula nga tunoonya baraka okufunayo ekyokulya n'ekyokunywa eyo ki ali batugamba bamanyi nti Allah kyayongera mu buwangaazi bwo ne mu ssente zo aziyadatu bilbaraka fi umurihi Allah amuteera baraka mbuki watawfiiqu litaa omuntu bw'ayunga oluganda Allah amugondeza okumusinza n'abeera ng'agondera nnyo Allah we mukategedde agondera nyani tolinda kuvuga benzi y'amaanyi ng'oyunza oluganda oyinza okuba gy'okomya odduyunga nga gy'ogenda okusoma okusaala layiri
osiibe mandi noki mwongere ebirala ennaku eki olwo Allah akuwadde tawfiki mukumukola ki mukumusinza ensonga eyakutondesa kumukola ki si kumwesinza kumukola ki kumusinza olwo kumwesinza nomukola ki kati batugamba nti Allah ateeka baraka mu buwangazi bwo ekyo kimu ekyokubiri Allah akuwa tawfiki akuwa obusobozi obukola ibada zayagala mu buwangazi bwokola ki nowangala nga mukikaye gwasala wekka naye tumbikiriza nti birungi bambi musabe Allah nabala bakole ki nga gwosala gwosaddaaka gwagenda e Makka gwakola ki byonna ngaobikola nga Allah babikola ki kubanga oyunga oluki wa imaratun awqati bima yanfa'uhu fil akhirah Allah akuteera mu biseera byo byakuwadde ku nsi nga buli kyokola kigenda kugasa ku lunaku lwaki ng'okoze eki basiraamu tukiddemu gwokubiri ng'oyinza oluki essaawa Allah zakuwadde ku nsi nakabagamba kano basiraamu omuntu mu nsi tawangalamu saawa awangalamu dakiika sibe kiri eddakiika Allah zakuwadde ku nsi bw'oyunga oluganda Allah akuteerawo okuba nti buli dakiika eyitawo okola ebigenda okugasa ku lunaku lwaki ate bwotayunga kategedde bwotakola ki kubanga enkya tugenda genda khuturatu qati'ati rahmi akabenje akali mukutulawo enki olwayo tuli muki mu birungi byokuyunga oluki oluganda tuzambiwulira bulungi Allah akuteerawo obusobozi mu biseera byakuwadde nowangala nga subhanallah osaala okola ki bino byonna tebigenda kugasa wano bigasa luddawa olunaku lwaki lwankomerero eyo point ebadde nabaki biri nkuwa eyokusatu bwenkebera ku budde sagala kuneevuma annahu mazima ddala Allah mbaka kyagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna yagala Allah amugaziize mu riziki ze amwongere ku buwangazi abadde ategeeza ki annahu binisbatin ila ma yadhharu lilmalaika akwakulu nnyo yesinga okuba enkulu eno era yesinga okuba ey'amaanyi nti Allah akwongera obuwangazi n'akwongera ne riziki okusinzira ku irimu malayika gizibadde zirina kubanga zo Allah lwakutonda n'azigamba nti ono agenda kukoma ku myaka emeka gyemwayogedde ekyange agenda kukoma ku myaka emeka 6 Allah nakyesigaliza nti naye bw'aliyunga oluganda nja mukomya ku 8 zi malayika zimanyi myaka ki meka ate Allah amanyi ki bikyuseemu Asiramu mugambe nti ye ku saidi yaki naye ku ya Allah la yubaddalu tebikoze ki yazigamba nti ono bino tero bikola nga mugenda okugaba ebirabo ku masomero omwana n'afuna 9.5 ajja kuba ayise gwe nokisigaza ng'edimastat naye anaafuna 10 ku 10 ngenda muterayo n'ekirabo kya bakuli n'ekikopo abasomesa bagamba nti afuna 9.5 aba akoze ki bw'amala okuba nti akoze 10 ku 10 aga nti omundeetere n'omuwa ekyaki n'abasomesa ne bakolako surprise aga nti amuwadde ki babadde manyi nti 9.5 ayita buyisi sibe kiri gwe ng'osigaza muli nti omuwa neki na wano batugamba nti binisbat okusinzira ku biri ku zi malayika erimu gye ziina zimanyi nti tone okoma ku mmekaawo oyagala 5 sebo oli mu mmeka wandi bamwana mu 5 oyagala 5 tuwale kisigaddeyo oyagalayo 7 gyokka gimala omwana wa Nasara batuse MP7 gati mawanda agenda kukoma ku myaka 7 naye bw'anaayunga oluganda nja muwa ayingire 9 malayika neziwandika nti mawanda wammeka ya Allah 7 Allah n'alinda mawanda akole ki singa mawanda ayunga oluganda Allah ng'amuwa bonasi eri ey'amakumi ameka ng'aweze emeka mukategedde ako ebyo bisobokera ddala maaso gaani ani yeerabira ng'ogenda okwemula Allah atasemagira ayinza okwerabira la taakhudhuhu sinatu wala nawm atasemagira ayinza okwerabira nga nawe wasemagira omanyi okugamba nti seerabira nze Allah kimpanga ekirabo gwasemagira Allah tasemagira teyeebaka tayinza kukola ki kwerabira
abakimanyi nti omuddu ono bw'anaakola kino ngenda mukola kiriwa. Agamba bw'ati wa fi lawhi almahfudh, ne ku lubawo luli olwawandiikibwa oluliko obuwangazi bwo ne rizikiyo. Mulumanyi olwo kweri riziki. Musiraamu otoba kufuna piki naye Allah yagamba nti ojja kukoma ku ggaali, naye bw'oliyunga oluganda ng'akuwa ki piki. Okyagala ekyo? Buli omwana wane nakyo. Yunga oluganda Allah akukyusize mu nteekateeka zakola ki? Aga nti wanahwa dhalika, n'ebisigadde bwe bityo. Kyetwagalamu nti ra'ayi esinga okubeera ey'amaanyi kwe kuba nti malayika kizibeera zimanyi, Allah si kyabeera akola ki? Alina. Okwongeza kuno oba oyongeza okusinza ku zimalayika ku irimu gye zibaddde zikola ki? Gye zirina. Naye kuwa Allah aba yateekawo option. Njira option yateekawo side nti bw'aliyunga oluki, kale omuntu ono ajja kufunanga milioni 20 mu bulamu bw'ensi. Milioni ameka? 2 mu bulamu bw'ensi bwonna. Naye bw'aliyunga oluganda nyamwongerako 2 afuna ameka? Ekyo Allah akikola ki? Kitegeeza nti tuzanyira mu kuyunga oluki? Mulimu okukyusakyusa enteekateeka za irimu emanyikiddwa ku lawh mahfudh n'erimu emanyikiddwa ku zimalayika ezitajemera Allah, n'osigalyo okuba nti osigadde kyansi yo wakati wo ne Allah wo, ogamba nti oyo mwongeremu oba yemukole ki? Bw'olukutulamu nga bakutula, bw'oluyunga nga bakola ki? Bakuyunga. Twogere bwe tutunama lwaleero. Bw'okutula oluganda nga bakola ki? Ani atayagala bugagga mu nsi muno? So Allah tuwa bugagga obulungi ya Rabbi. Obugagga namba 1 ogenda bufuna mu kuyunga luki? Luganda. Kingiddemu n'okuba nti malayika tezimanyi ky'onaafuna. Allah yakola ki? Waliwo aya eyinza okukuyambako okutegeera ekigambo ekyo. Ti Allah asobola okukyusaamu mbyabeera awandiise. Malayika nazo nezikuba surprise, nezikola ki? Zigenda okulengera ng'omusajja wallahi zibadde zimanyi nti enkya zikoonyeeko kadde. Allah n'akola order ti akoye mukole ki? Olwogenzeeko ewantu bakugalira eweeru, nanyini n'agamba nti mugulire. Nga bagamba nti ajjira mu niigiina wano tayingiranga ofiisi. So kiri? Reception agenda okulaba wali abitani reception ki? Listi. Kale mukole ekyo kye mugambye. Reception ya? Nga yakimanyi mu order gy'alina eri mukama we nti yenna ajjira mu niigiina takola ki? Mukama we n'abeera mu kamera bw'ati akulengera ng'ojjidde mu niigiina ng'oli mwana wa kojjaawe. N'agamba nti oyo akole ki? Ani afuna surprise ku mwenna? Wangi? Jazakumullahu khaira. Oyo sagala muddamu kuba nakyamenye okwatula mu luzungu. Afuna surprise si mwana wa kojjaawo, si boosi, wabula ani? Reception ya. Oyo yafuna ki? Naga ni mukama waffe yatugamba omuntu ajjira mu niigiina takola ki? Tayingira. Ate najjidde mu niigiina tugambire nti mukole ki? Tatudde na mu ntebe ya wano yetulwako abalinzi namugamba nti yakole ki? Okyagala ekyo? Oba okyagala buwangazi bwo ne mu ssente zo please yunga oluki? Newankubadde lumenya naye lukole ki? Kyetugambye nti kuuma oluganda, tugambye nti yunga oluki? Oba pati gw'onaakozesa, oba supagulu gw'onaakozesa, oba masanda gaki ga mukapa, gwe manya nti oluganda balina dukola ki? Olwetagisa miguwa ginoonye oyunga oluki? Oba njegere zikole ki? Naye ng'oteekeddwa okuyunga oluganda ofune ku birungi bino Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byamenye. Aya eyinza okuyambako eri emu, mujja kumbulya essula mu eyi ne aya namba yaayo egamba bweti a'udhu billahi minash shaitani rajim yamuhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah byonna byateekateeka eri abaddu be, yamuhu Allahu ma yasha, alina byasiimulamu naga nti bino bijjeewo, sinza nabiteekawo mbikoze ki? Wa yuthbit, alina byaleka mu nkola nga bwe yabigamba bwe birina okukola ki? Mukategeere basiraamu tuyunga oluki? Lwaki? Yamuhu Allahu ma yasha, Allah alina byasiimulawo. Ng'obadde wakufa ng'oli mwavu n'okyalira jjajjawo ku kagaali n'ogenda bakojjawo ku kagaali naga nti oyo nali njagala avuga eggaali naye kati afune piki, n'akuwa ssente from nowhere n'ovuga piki naawe n'ozimba. Kubanga Allah akyusizzaamu, waliwo akagaali naye bw'oyinza oluganda bw'obadde olambulira akagaali n'obalambulira ku ki? Ku piki.
Wakategedde yamuhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Mumbuli aya eyo basiramu bali muno oyina Qur'an wa indahu ummul kitab. Eyo aya eri mu Qur'an ekitiibwa. Allah ayina byajjawo mu ebyo byabeera yagadde okukola ki naye abijjawo ddi singa oyunga oluki wa yuthbit. Ayina byalekawo kubanga Allahu azza wa jalla yafalu ma yasha ala man yasha wa kaifa yasha wa fima yasha. Allah akola byaba yagadde mu ngeri gyayagadde kwoyo gwayagadde ne mukasera akakoze ki. Bategedde kati bagamba nti sebo waliwo myaka 4 genda mu 6 oyomba saba Allah tubobwangaza obulungi ya Rabbi atuwene okuyunga oluganda olwaleero insha Allah taala awe tukoze ki wetukomye tujja kutandikiraawo khuturatu akabenje qati'atu rahmi akali mukutulawo ki oluganda ndoze ebirungi tubirabye eggulo nolaki n'olwaleero bw'obanga birungi byetwogere tolina kiwegombyemu saba Allah akuwa omutima omulungi naye ndoza olina kiwegombyemu ng'olaba nti oyagala okikole ki okikole naye ama tunakutulawo oluganda nagenda ku levu nga n'abaana be bennyini abakutulako abaana bakoze ki naga nti oyo sagala mulamu ki tukubiriza abazadde abaana tubanyiiza nnyo naye mulekiraawo ne sekulekiraawo tukolimira nga mukoze ki nga munyiize kubanga era bwonkolimira nsigala ndi kyanakyo sibe kiri ate bembeera ekyanakyo nemanya nti wankolimira bonna baganda bange sinza kuddamu bakulagana nabo bulungi kubanga wankola ki si alina makulu gyokola ki okolimidde enzoomu ate ozadde abaana 9 kati bano 9 mbalabanga abatali baganda bange lwaki olw'ebikolimo byokoze ki byobeera okoze. Saba Allah abeere nga atumalira enganda zaffe tubeere nga tuzitegeera bulungi zandibe enzito naye buli mwagezeeko nga bwakola ki nga bwasobola kubanga abatayina bwogenda yagamba nti ogenze kuduula ate abalina bwogenda nti ogenze kusaba kati oluganda bwe lutoolukola ki bwogende w'omugagga nti wakati yayagala ki mumweyeetano agende tayagala nakubuuzaako buladha tayagala kubuuzaako bakweyemeka amweyeetano akole ki naye ng'oluusi tunonye ssente obadde ogenze kulaba ku muganda wo naye nga mumweyeetano akole ki ate bwogenda mu kyalo eyo ng'obadde olinayo kapiki kapya nti aze kuniragirako nga bulijjo tajja olweruki lwe luganda buli mwasalayo amagezi okulaba nti akola ki tyaluyunga mu buzibu bwalwo siruki si lwangu naye bwe obusiraamu bulwagala kubanga oluganda zempisa namba ki namba 1 ekigambo kyaffe ekyabasuuya adduniya dawran walhayatu duyun era nakyo nakyogera 2017 nze magaanyera baddiryamu emisomo 3 ono gwakubiri sigaddeyo guki buli musomo gulina emisomo emeka okumalizangaza emisomo 9 mu division y'emyaka 6 giyise sinza giddamu gyonna naye nzijjamu tawfiiki Allah gyampadde twasokera muguliwa mu mitima so kiri tuzeeko enki kati simanyi Allah wanampa tugenda kuzaako ki nga tuvudde ku luganda luno bwe tunaamala ebyo tuddeyo mu silabasi yaffe nga bwetambula n'ebitabo bye twali tukola ki tutambulira mu muli ekyobufumbo ekya tafsiri nekyani nekya siira nedda sibo fiki teyalimu siira sibe kiri fiki ya 5 ebufumbo adduniya dawran walhayatu duyun enensi yeetolola kama hivi manyi oluswayiri ekola ki wali otudde wansi ne weebuuza ekibuuzo lwaki ensi yeetolola abasoma sayansi ali weeru gwe manyi mu sayansi awo naye ati oyo si wa sayansi nnyo Sheikh Abdallah gwe wa sayansi mutusomesa mu sayansi mbwe ensi ekola ki yeetolola wali otudde wansi ne weebuuza lwaki yeetolola ngenda kukubirako mu wasiya eno ensi yeetolola esobole okukolako byeyakola ku banna abakusookawo byetanaba kukolako lwaki yeetolola esobole okutuusaako ebyo byennyini byetuusa kubakola ki tulowooza mbwe kuyiseeko abakusooka bye bakola ki bagendaga nti yabatta nawe ejja kutta baakaaba nnyo nawe ojja kukola ki ojja kukaaba abakusookawo bakola ki bayita mbuzibu nawe okola ki linda obuki enensi ekola ki yeetooloola naye mu kwetoloola kwayo esobole okudda
ekoleko ebyo byonna byeyakola kubakola ki toseka oli tukudala okola ki kubanga ensi ekyakola ki ndiro bagamba ku nnanga njagala nnyo ennanga y'eggaali eyo ennanga teri linnyo lya nnanga libeerawo nga liseka muzo njege terungenzeeko era singa erinnyo ly'ennanga ligaana okulumamu eggaali ekkuba ekigu kateteza so kiri kitegeeza nti buli linnyo lya nnanga lino gendako luki ensi yekola ki kola byonna byokola obikole banno naye ensi ekola ki egenda kudda ekkoleko byeyakola ku abo abakola ki naye egenda bikolako ng'oli otya tugeti adduniya dawran ensi ekola ki abavubuka balowooza mbu ensi egenze oyo omukadde gw'osekeera egenda kwetolola ekweta omugongo nga tolina kuwesa ejja kuweta abavubuka abaana abawala batanaba kuzaala basekerera abazadde ng'oyo azaala ne gundi n'akola ki n'agwa egenda kukomawo ekusuule naawe wennyini nga teri akusisi gagwe abalina ku magezi baga nti ffe twayitawo twasoma nnyo egenda kukomawo ekufuula atakola ki tate atasoma ate nga wakola ki wasoma ensi ekola ki yeetolola lwaki yeetolola esobole okukomawo ekole ki mukimaleeyo ekomewo ekoleko emikolo mwebale kale tambulungi bwako kale olinde emikolo gyaki mweneeyisaayo linda emikolo gy'ensi zijja walhayatu duyun n'obulamu allah wakuwadde bulinga mabanja kad yataakharu sidaduha oyinza okulwawo okusasula ebbanja naye oteekeddwa oddisasula neweebuzabuza ku bbanja lya munno naye oteekeddwa oddikola ki fi dduniya au fi l'akhira byonna byokola mu bulamu bw'ensi oteekeddwa bisasulira wadde ng'ojja kulwawo oluusi bikola ki asiraamu kategedde byonna byokoze mu bulamu bwaki bw'ensi oteekeddwa bisasulira ssebo oba nnyabo wadde ng'oyinza okulwawo ebbanga nga tonaba bikola ki wabba tebannakubba bajja kukubba insha allah walaw bada hin watta tebannakutta bajja kutta oyagala tokola ki kubanga obulamu bw'ensi bbanja oyinza okulwawo disasula naye oteekeddwa dikola ki era naawe okimanyi nti mutuufu wadde sinesasula naye bali mmanja naye dikola ki teri muntu yerabira bbanja lye byonna byokola mu bulamu bw'ensi maki mabanja weeyise bulungi bajja kuyisa ki weeyise bubi bajja kuyisa ki wemula bajja kuwemula kuba bajja kukuba adduniya dawran walhayatu duyun ensi yeetoloola ekoleko emikolo akatukamaze n'obulamu maki mabanja enneeyisayo omubulamu bw'ensi maki ate nga bw'owola bwebakola ki mukamanyako kama tadiinu nga bw'owola bwebakola ki obalina okukola ki okusasula tusaba allah tuwe okuba nti amabanja ge tukoze mu nsi eno tukola amabanja ge tusasula nga tuli bulungi bw'onaabanga oli azamanyiza obuvubuka bwo obukadde bugenda kukulyazaamanya bw'onalyazaamanya amagezi go obugubu eddala bugenda kukulyazaamanya bw'onalyazaamanya obugagga bwo obwavu bujja kukola ki alhayatu duyun byokola mu bulamu bw'ensi mabanja oyinza okulwawo ogasasula naye kimanye oteekeddwa okukola ki eitha fi dduniya ku nsi kuno au fi l'akhira oba kunaku lwaki musiraamu nagasasula nabagamba nga mbawashiwaddiiru bw'obanga oli mwenzi wewanako obwenzi kkiriza obagaana abaana boozadde ne bonaabatwala mu Europe bajja bendako kubanga nabo boyendako baana babaki bw'obanga oli mutemu kkiriza obagaana bateekeddwa okukutemula batakutemule bajja kutemula abantu bo kubanga obulamu bw'ensi byokolera mu mabanja bw'obanga buli kyonna kyoli maki kale bw'obanga owolanga zoona abanja obuki zoona abanja obuki
obulungi zolaba nga tosobola zisasula tokola ki? Tokola kyonna kyowulira nti banakikola ogenda kaaba. Ekibadde kigambo kyange. Tokola kyonna kyowulira nti banakikola ogenda kukola ki? Bwe njogera Mukama, enjogera etali yakabira kale okuyita kola kyoko kuwoowoola. Tokola kikola kyonna mu bulamu obwo nga banakikola ogenda kukola ki? Kuwoowoola. Simanyi bwanga njogedde bubi nemujja kunsonyiwa, naye nga buli kyonna kyokoze bagenda kikola ki? Sobola Allah tusaasire ya Rabbi. Buli muntu alisitedde bulungi nnyo, alimu kulya amabanja gatagenda kusobola kukola ki? Kusasula. Mabanja galimu okutulawo eŋŋanda, mabanja galimu obutasaala, mabanja galimu okubba, galimu okuttiŋŋana. Twafuuse ekintu ekizibu, naye buli bbanja lyonna lyeweewola oteekeddwa oddikola ki? Obwe bulamu bwaki? Abawandiise eky'Oluwalabu adduniya dawran wal hayatu duyun. Ensi yeetoloola n'obulamu maki? Mabanja. Ani gwe yagala basasule ku ggwe n'abaana bo? Musirise. Basasule ggwe. Wawoze eki? Wawoze eki sibu? Abantu babba n'abaana b'abannaabwe bajja kubba baki? Osobola okutta n'omala emyaka aga nga mu famire tebaseemu muntu, ne Allah najjamu basse. Lwaki? Kyakola ki? Wakikola gyali ki? Gyali bbanja. Solution enyangu ennyo, saba Allah tuwe tawuba mu bwangu ddala. Yinza okukyusaamu kaawo naye nga obulamu bw'ensi maki? Mabanja. Ani awoze? Owoze eki? Owoze ki Musiraamu? Kale bwowoze bwononefu nga bwowoze bajja kwononekako. Buli kyonna kyokola mu bulamu bwaki? Bw'ensi. Singa kino kiteeka ku mutima nange nekisaako nga buli kyogenda okukologa nti naye singa bakinsasula nkola ntya? Nazi kuno batugamba nti nga tonnaba kuwa munno ki? Mutwe? So okole ki? Koona kugwawulye kuliko nnyama ki? Omuwe bulungi omutwe. Buli mpisa zogenda okweyisa eri banno sooka ozibuuze nti bazimpisa nkola ki? Bw'obanga okaaba tozikola ki? Bw'obanga owoowoola tozikola ki? Weeyisa empisa nga bazikweyisizaako ogenda kuseka, ogenda kusanyuka. So Allah abeerenga atumalira. Atuteeke embadde wabawulira ebigambo nafunamu ekyokuyiga. Allah azza wa jalla gwe nannyini busobozi nannyini buyinza, otumanyi nti mu kaseera kano tubeera addu nga tuli beetaavu, addu abali mu bwetaavu ya Allah. Tusaba otumalire mbwetaavu bwaffe. Allah tugondeze eŋŋanda zaffe, otuwe okuziyunga n'ozikuuma. Allah tuteere ebbaraka mu ŋŋanda zaffe. Allah owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yasuubiza abayunza eŋŋanda, tukusaba Allah azza wa jalla bitulage naffe ya Rabbu, otuwe okuyunga eŋŋanda n'ozikuuma, otulage n'ebyengera by'okuyunga eŋŋanda. Allah azza wa jalla tuli boonoonyi gy'oli mu ngeri gye tumanyi n'eyo gye tutamanyi. Tusonyiwe bye tukulembezza. Allah tusonyiwe bye tusembezaayo, otusonyiwe bye tukoze nga tumanyi ne bye tukoze olw'obutamanya. Allah byonna byonna obinako obusobozi, gwe musonyiyi ow'ekisa ekingi. Tusaasire ffe abaliwo olwaleero ya Rabbu, otere obusaasizi emitima gyaffe. Allah tusaasire ffe abaliwo olwaleero, tusaasire bakadde baffe bonna n'ab'eŋŋanda zaffe bonna. Allah n'abawalimu baffe bonna basaasire, n'emikwano gyaffe gyonna Allah gisaasire. Allah kibeerenga ekigambo kusaasira nga bwe kiri kiva mu linnya lyo Ar-Rahman. Otuseeko obusaasizi ku bitonde byonna, kabeere abantu oba ensolo. Allah otuwe okuba nti tukumanya n'okutegeera n'okwawula n'okusinza mu nsinza esinga okubeera entuufu egyoyagala, okutukiza ekigambo watutondera kuba nti tukusinza. Innaka waliyu dhalika walqadiru alaihi. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kujja kunga wali alina kyagamba omu ku nsonga gye tubaddeko olwaleero, naye nga tujja kutandikirawo enkya insha Allahu taala. Wangi? Yamuhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Aya yakumeka? Yakubuze? Yastumwenda sura ki? Suratu Ra'd. Aya yasitumwenda mu suratu Ar-Ra'd. Muwandiise obulungi obuliwo wano mbatu benna muŋŋona abalungi bwe muti muwandika nnyo mu mitwe.
naye bino byenjogera bimaze emyaka 6 teri alinamu abiina nze yabiwandiika nkyabisoma we nabiwandiika abiina muntu temukyabikola ki banaye tulekera okuwandiika mitwe nnyo tuwandikeko biki mu bitabo wangi Asema kibuzo mukiwulidde kisoboka ensi yonna okulungama sigenda kugamba nti kamala okwetegerezaamu katiri nnyo tekisoboka kubanga Allah azza wa jalla alina ekigendererwa lwaki yateekawo omuliro nejjana naye gwe saba Allah akuteeka embasobola okulungama kyomusabani era omusabe nga akufuula omulungama ali akunyweze naye nga Allah alina ekigenderera lwaki yakola ki aya egamba eteeyo Allah azza wa jalla singa yayagala lahadakum ajma'in mwena nibadde bafuula baki naye lwaki mu kutwawula yawula muno mu mbeera zaffe naye design iragwa obuyinza bwe ensi yonna esobola okuba nga Allah yakifuula nga nsiraamu nga bwe yakola zimalayika zonna nsiraamu anamanyi nnyo malayika enkafiiri ekyo Allah era kisobola otufuula baki abasiraamu ffenna abakkiriza ffenna naye ayina ebigendererwa bye lwaki yatonda ki n'abantu okuwangala nga situsobya nako kaba kamogo kubanga alina ekigendererwa lwaki yatonda ffe abantu nga tulina okusobya erinnya lye tawaabu likole ki omusonyi ogenza okusonyiwa batasobeza oba leetyo omulamuzi batali bazza misango kitegeeza nti amakulu g'omulamuzi kubeerawo miki ekiwa omulamuzi ssente n'emirimu gye bantu kuza miki ne Allah azza wa jalla bwatu weyagala okuba nti abamu beeno n'abalala baawa naye yakolera ki yakuterawo nti bw'okola bino nkussa eno falaktahmal aqaba bw'okola bino nkussaawa bino kati gwe ogamba nti kankole bino ontekewa naye nga ye Allah tayinza tufuula mu nsi nga tuli baki ekyo kiri mustahiilu tekisoboka olw'ebigendererwa bye Allah byakola ki byamanyi nga bwe kiri tekisobokerako ddala n'akamu mu nsi yonna kuwangala nga ffenna tuli bawanvu design tenyuma tekisobokerako ddala n'akamu kuwangala mu nsi nga ffenna tuli bagagga design tekola ki kati ffenna tunabeera abagagga ani anaweereza amatafaali ku kizimbe wategedde okubeerawo poota sibo kiri nabeerawo ne nanyini ki kizimbe nanyini kizimbe si mugagga kati poota waatali nanyini kizimbe talina makulu kubanga tasobola nayinaini gisula gisala mu kifuba agiteekeko bagizimbe ekyo Allah kyagamba nti liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhuriya ye ansa yange Allah yatwawula mu bika ebyenjawulo ng'ayagala buli omu afuuke ow'omugaso eri munne omugagga abeere wa mugaso eri omwavu n'omwavu abeere wa muki omumpi mbeere wa mugaso eri mu abawanvu n'abawanvu babeere wa mugaso eri abaki abeeru design yani ya Allah singa yayagala nsi eno nga bw'ayagala yantufudde abalungamu ffenna naye design yesi bwatu bwegikola ki bweyajagala naye gukola ki nsaba Allah atulungamye ateeke embalungamu era abalungamya naye tugamba nga seka anti bwekitibwe kiri nti Allah alinteeka gy'ayagala ajja kuteeka gy'ayagala tojja kumalako naki gwe musaba akuteeka ewalungi saba Allah ateeke waki awalungi kibadde bwekitibwa kibuuzizza nange bwe nti bwesobodde okikola ki NK byonna byenyanukudde si byankomeredde olubadde mubigaanirawo nga lumu oba obinziriza nti bibi si bituufu oba okunjerega nti tobimanyi dembe lyo naye ekikulu nze byenkola ki byemmanyi si byankomeredde si Qur'an si hadithi naye ekituufu kiri nti walaw shaa lahadakum ajma'in singa yayagala yandibalungamizza mwenna naye natonda faminkum kafir wa minkum mu'min natonda abatali bakkiriza n'abaki lwaki kubanga yakoleza omuliro nejjana ategedde natonda abanvu n'abagagga kubanga lwaki kubanga ayagala bano bayambe baliwa bali genda mu family natonda omusajja n'omuki ng'ayagala omutwe gubeereko ne head n'omukulu maki maka naawe obuyinza omusajja bwatawa muki ekyogamba nti
kyekigaana omukazi okuba nti yakulira amaka buyinza bwani singa yagamba nti abakazi bakulira abasajja wallahi baditukulidde ate netugonda bulungi ssebo naye bwatyo yakola ki bweyagala naga nti omusajja yakola ki bwenjogerera kati waliwo omusajja ali wano nga bamujjako dde omuzindaalo tayogera maka bakukwekere mu kisenge tayogera agenda okwogera bagujjako buki bujja naye ngaagamba nti ate musajja kati singa Allah yagaa nti abakazi batufuge nga kyali direct bwe kiti oyo yanibadde ali ku kyoyo bawambadde akazindaalo omugangenze kubuuza ku taata nti mami kangende mbuze ku muzeeyi wange nti sawa zino nkwagala waka mami agambye wangi nga mukazi yakawambye subhanallah sasa ya rabbi atukiza kawamba konna konna akalange mbere nesola kizo bere nako subhanallah sasa ya rabbi nze maliza abasiraamu mbadde sala tukuma wano olwaleero subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.